Ogamba mti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza ate ku channel yaffe Enganzi. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu ebireetera omukyala obutawooma. Oba omukyala atawooma omulabira ku ki? Oba abeera atya? Nze Enganzi kye mmanyi nti buli mukyala yatondebwa ng'awooma. Omukyala yenna alina emmana aba awooma. Kubanga ffe twatondebwa bwe tutyo. Naye ki ekireetera omusajja okugamba nti omukyala tawooma oyo? Ate ggwe omukyala njagala nawe weetunulemu olabe kiki ekirinza okuleetera omwami wo okugamba nti toli mukuumufu. Nayogeddeko n'abasajja ab'enjawulo nange ne nkolako research ng'era bulijjo ekintu nsooka kinyonyerezaako nga sinnakibaleetera ne nkimanya. I share with my friends. Omusajja akubuulira experience ng'akubuulira okusinziira ku ebyo by'amanyi n'omugamba tawooma. Lwaki ogamba nti tawooma? N'akubuulira kubanga nze mbasobola kumanya nti omukazi tawooma unless ng'omusajja yambuulidde oyo aba tabaddemu. Ekisookera ddala buba bukyafu. Waliwo omukazi nga mukyafu, bane munzikirize njogere kino, ng'oli mukyafu seriously. Naye ggwe olowooza munne agenda kukkayo ate eyo wansi alye era awoomerwe naye nga gy'agenda wakyafu. Olaba ne ttooyi obutooyi munansonyiwa sirigeregerenya mukyala oba mmana ku ttooyi. Naye mbagamba ne bw'ogenda emmanju mu kabuyonjo n'osanga nga wakyafu obeerayo ng'oli ku bunkenke. So omusajja tasobola kujja mu mmanayo n'asanga ng'oli mukyafu, ng'oli tewamwedde biza, temumwa biza. Waliwo abamu nga mugamba nti omwagalwa wange yabyagala. Oyo abyagala kiri fine ate nabyo osobola okubeera nabyo nga biyonjo. Waliwo abamu nga ye tayagala kusala bizaabye, nga ye kyekikula kye. Osobola okuba n'ebizaabyo naye nga oli muyonjo, ng'obyoza onaaba buli lunaku. You make sure you are clean. Empale togiddamu, bw'eba etobye togiddamu, giveemu kubanga buli w'osigala mu mpale embisi erina ekisu ky'ereeta wansi eyo. Eyo wansi olina kubeera nga wayonjo ng'era oli muyonjo 24/7. So obukyafu kye kintu ekisinga okuleetera abasajja kinandise turn off. Kiringa omuntu ng'akusavinga emmere enswera nejja n'egigwa kuba n'omulaba nga mukyafu akuleetedde emmere naye ng'agikuleetedde mukyafu, ng'emmere nnungi. Okimanyi nti ogirya tegenda, ogirya kutuusa mukolo. Emmere eyo ne bw'eba nnungi ng'ebadde wooma ogenda gamba ebadde tewooma. Lwaki? Kubanga appetite eba yafudde dda. So omukyala ne bw'oba oli muwoomu otya, omusajja bw'akugendako ng'emmeeme ye emaze okufa ng'ekigisse alina kyalabye, oggyemu akapale konna kawunya n'okasuula wali. Ekyo kyokka kimumala okubeera nga tayagala. Waliwo abasajja nga tasobola na kwegatta na mukyala we naye ng'ekizibu kye kiri ekyo, omukyala tayagala kumwabiza. Ne bw'amugamba n'omugamba tuulako naye oyogereko naye, n'agamba njogedde nali mukutteko n'embimwa naye n'agaana. N'agamba omukyala mukyafu teyeeyonja. Omukyala nabagamba nti ekigambo kutawaza tekikola ku mukazi yekka omusiraamu, mukyemanyiize. Ffe twakula bulala tetulinga abasajja. Just imagine ogenze emmanju omaze okukola emikolo gyo egikututteyo ne weesangula n'ovaayo, golobooza otukula nnyo. Oba osigazaamu obukyafu n'otambula n'obukyafu bwo n'omala ajjukira abadde mu mpale owunya kanya ate n'ojjamu mbw ate ye osuubira agendeyo ali era agambe nti bannange mukyala wange awooma oba girlfriend wange awooma. Trust me agenda gamba towooma. Naye nga lwaki akyogera? Asinziira ku bukyafu bw'aba akulabyeko. Teri kirala wabula bukyafu. Already emmeeme efudde kati ali akutuusa mukolo. Namba 2 ye mukyala gwe bazina n'abeera ng'omugogo. Omusajja yenna ayagala bamusikinire. Kiringa omuddusi buli we muleekaana ne muleekaana erinnya lye ngadduka ayongeramu amaanyi ne waba muzannyi w'akapiira n'atuna nga ye asamba alaba ekisawo kyonna kimukiyalinga ayongeramu amaanyi. Naye omusajja n'akuzina n'ayogera n'abimalayo nga gw'oli awo olinga kiti teweenyeenya. Okitegera birina engeri gye bimalamu amaanyi. Mumulobooza nti omukazi okuwooma bamuteekamu sukaali oba yeeteekayo mubisi gwa njuki n'awooma. Nedda. Ebintu by'okola mu kitanda bye bikufuula omuwoomu, bye bikufuula omukuumuufu. Si nti nno nti olina okuba ng'oli awo. Enfuli zongera ku bbugumu ly'omukyala. Tujja kola video ng'ekwatagana ku nfuli.
zongera ku buwoomi bw'omukyala. Naye ate omukyala talina nfuli tekitegeeza nti tawooma. Asobola okubeera nga talinaako yadde akatini bwe kati naye ng'awooma. Okitegeera naye ng'ate okuba nazo kyongera ku ki ku buwoomi. So sigambye nti natalina nfuli tawooma, aba awooma. Nkiyisizaawo buyisi. So abakyala mubeere nga muli bayonjo. Then waliwo n'omukyala kye ŋŋenda okwogerako nga tomanyi kuweeweeta mwagalwawo. Banaye musome ebintu bino muleme gamba nti ebyo bya kimalaaya. Era ebikolebwa mu kisenge byonna bya kimalaaya. Mumulowooza ki ekikolebwayo? N'ogenda mu bulangiti ne weebikka, ogenda kwebaka, oyambadde engoye nga 8, n'oyambala ekkanzu, n'oyambala empale eno empanvu. Kwegamba n'obanga agenda ku mwezi n'omusajja talina wakutandikira ne weyandibadde ayagala kuzina. Omusajja mwambalira akantu nga ka appetizer weebake simple. Gwenna ne weesabika n'obeera nga ayina gy'olaga nti oba nti muli mu winter. Okitegeera omaze okwesabika ne weebikka bulungi nnyo. Omusajja watu n'akunoonya n'akuweeweeta nga gwe tolina ky'ozzaayo. Tomanyi yadde ne kalomansi n'akatini kati ne waba akukisinga omutunulira butunulizi kugamba buli kimu kiri ku ye. Oba omubbowa agendayo omwana amuwa amagulu amugabire ebyalo akwerabire nti gy'oli. Muve temutegeera abasajja ebibatengula bitini. Fuba kale obeere ng'ensobi nze ngamba nnyo abakyala ntogamba nti ne bwe naakola bikyajja kuyenda. Yes, ne bwe naakola bikyajja kuyenda naye bikole kubanga buvunaanyizibwa bwo. Olina okumusanyusa ate naawe olina okusanyuka. Okwezina kunyuma nnyo nga mwenna muli basanyufu nga mukikola ate nga mukinyumirwa. So kikole omanye nti yes omwagalwa wange anyumiddwa oba ayende naye nga gw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga mukyala oba nga girlfriend we. Ekirala abakyala kyenjagala obbako temulaba nti ngenda neŋŋamba nti abasajja tebanaaba naye waliyo omukazi nga tanaaba nga tayagala kunaaba completely. Tatawaaza ng'akozesa mazzi tanaaba ali awo. Bannange yenna nga bw'abikkula bw'ati amagulu mukwano gw'amanyi ky'oliko. Mugezeeko okunaaba. Olaba weeketta bwegasi na muntu n'otanaaba n'owulya ng'olina ekifo ekikuvaamu kubanga ova kutuuyana, muva kwetogaatoga, muva kwezina. Naye ate kati awo oba osaasirira omuntu nga tonaabye naye ng'oli naye ne wakwegadanga ekyo ne kiggwa n'enkya n'akusanga nga bwe yakulese. Maama nnyabo ne bweba sowaani ng'ogiwerako omuntu emmere n'otagyoza enkya n'ogyeta n'ogitekako emmere ne bw'ebeera bika bulungi bannaye tegenda ng'akimanyi teyozeddwa ng'agiraba eriko engeregeze talya. So bye bifuula omukazi okuba nga tawooma. N'omukyala omukalu towooma. Waliwo abakalu nga naturally alina obuzibu obwo bwatu bw'ali. Abo nabo gye bali wikizoke. Naye waliwo abamu nga tetwefuddeeko bwefi. Twefeeko. Nabagamba amazzi obuzzi just plain water asobola okuwa amazzi. Agakumala okubeera ng'osobola okubeera ng'osanyusa omwagalwawo. Nga tonywedde okulwa nga tokoze eki nga teweekooyeza. Tonywedde eddagala. Togenza kunoonya simanya lusiiti. Tonyonyeza n'obeera ng'oli okay. Nga just goweete onywa amazzi agabuguma oba agali just nga teganyogoga. N'obeera agali ku nnomo n'obeera ng'onywa amazzi go n'omakinga sure nze at least nywaga agamala olunaku. Osobola ganze nywa lita 3 ez'amazzi buli lunaku. Which is very okay. Sigambye nti zinywa mulundi gumu. So munzikiriza nkomewo ntewera subscribing ate naba subscribing ate gwe subscribing edda nkwebaza weebale kwekuumira ku mukutu mu sharing tumanya ne gwe oyamba ngo sharing audio eno oba video eno kyonna audio eno oba video gy'oba ogisanze manya evudde kusenga Faith 256 jangu ku YouTube channel yogenda mu search engine teeka musenga Faith 256 bajja kuba bakuleta butereevu ku mukutu gwaffe obeere ng'otutuukako bulungi nnyo. Omukama abankuumire temujjanga okwo mbagala nnyo bantu bange. Yeah.